yasuubiza bituukiridde mu mulembe gwaffe guno omwagulanyi bitandise otuukirira ebipya ebitabangawo ekitabangawo Bayibuli egamba ebyamatu gammwe bye gatawulirangako amaaso bye gatalabangako emitima gyammwe gye bitafumiitirizangako ngenda bikola kati ffe tutandise obiraba mu mulembe gwaffe nga bipya tebibangawo enwana mpya results mpya ebyogerwa bipya oyo ye Kyagulanyi Robert Sentamu batandise okumwasimula bugolo anti bamunyoomanga nga balaba nti tasobola enjogera zaabwe bagamba nti ono yakajjambya obufuzi tajja kusobola tukulembera ne beerabira nti omuntu eyakajja naye ate experience gy'alina esinga eyaabwe ababibaddemu ebbanga kubanga yakajja naye asobodde okuwamba emitima gy'abannayuganda bonna ne bamukkiririzaamu bw'ayogera buli munnayuganda awulira mwebuuze nti lwaki mmwe abamazeewo emyaka nga mulimbya obufuzi lwaki bannayuganda tebabawulira lwaki mwogera ne basigala nga bababuusabuusa kitegeeza nti bannayuganda baagaana okuyiriza bye mubagamba kubanga babiraba nti si bye birowoozo byabwe Kyagulanyi Robert Sentamu n'ajjira ku mulamu ogwo gwennyini oguluma bannayuganda n'akulaga nti agenda kukyusa ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bwe twogerera tannakwata buyinza kubanga yawangula akalulu ne bamukumpanya naye ate akulaga nti bannayuganda bakkiriza nti oba ki ye pulezidenti waffe era Uganda agikyusizza kubanga aggyeyo bingi bye twali tutamanyi bye bali bakweka mu nzikiza twalowoozanga nti tulina opozitioni nga tulaba bannabyabufuzi abasiba amataayi nga tugamba nti abo Museveni tabawona bali ku opozitioni bamulwanyisa kumbe kye twali tutamanyi nti balya naye lwakubeera nga batulaga nti bali sayidi ndala ago ge maanyi g'abantu era buli alina ky'okola mu struggle tolina kwenyooma olina kwongera bwongezi mu maaso kansooke nzijjawo security alert zino mu bwangu mutege amatu kubanga sagala kuyingira mu budde bw'abakubi b'amasimu senga mubuyingiramu temukuba simu yange mwe munaaba mubuyingiddemu nze genda kudduka emisinde tusobole okulokola obudde bw'abakuba amasimu naye ge mugeza ne mubuyingiramu ne mutakuba masimu egeni temukuba ku simu yange mbabuulira kakati waliwo ebintu bingi nnyo ndudde nga mbagamba ebintu by'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olubiri lw'Abaganda oba olwa Buganda olw'Emmengo senga mujja kubba notisi zange senga tebibadde bino ebyampuuga ebya corruption ebya parliament babadde bateeseteese kati senga tuli Katikkiro abadde kati ng'abanjulira engeri Buganda gyegenda okukulaakulanya olubiri bulijjo bye mbagamba mulabye ekiwandiiko ekifulumye kye nabagamba mwaka guli nti Abedi Bwanika ayagala bwa commissioner nti nabagamba bagoba zaake Abedi nga ayagala bwa commissioner ekipapula mukirabye olwamugoba ye n'ateekayo okusaba kwe gundi sabibagamba kakati wulira tewali kintu kye tubagamba nga tetukinaako bujulizi oba bukakafu kati senga ekiriwo Buganda egenda kukulaakulanya olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo ekyatuwulira eggulire lye bali bagenda okwanjula ebyampuuga n'ebya Buganda ebiriwo ne bagamba tetusobola kuyongerako kirala ne basikiipinga naye ng'olwo olubiri lwagulwa Museveni family ne Sam Kuteesa family era buli kintu kyonna ekigenda okukolebwawo mbu bagenda simanyi kulaba ki simanyi bateekewo buno chatadi plane nga bugwawo n'obwomunda inland gundi nnyonyi byabadde bagenda obbabuulira kati teba balimba mbu Buganda oba Ssaabasajja Kabaka Museveni ne Sam Kuteesa era Abaganda bwe muwuliranga Katikkiro nga jjo abasesemerako mbu Buganda egenda kukulaakulanya olubiri totawaana
Teacher Fred bannange, Teacher Fred Lumbuye ayisaliyoti. Kati wulira. Kati senga bye bali mu kubagamba BBS telefone senga byetambuza ne CBS ebyo byonna babalimba. Kakati omutawana omulala emitawana mingi nnyo egiri mu Uganda naddala mu opposition. I mean mu basajja ba Museveni abo abeeyita aba opposition ate nga si ba opposition. Bintu nze mbitandikirewa. Waliwo ebintu bingi ebibaddewo mulabyeko ab'ebitiibwa nga batugoba. Soke mulindeko. Ab'ebitiibwa bagambye batugobe Kiyimba Freeman, ab'ebitiibwa batusitukiddemu abali ab'ebitiibwa tewakyali wa kitiibwa alina kitiibwa Mengo. Kiyimba Freeman yagambye batugobe ku byalo, bagenda tugoba ku byalo olw'okubanga mbu tubavuma. Mbadde nakakozesezzaako ku flashlight leero, tosuwa programu eyo enkejja kubeerayo. Uno Kiyimba Freeman. Mukambwe muzibu. Muganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga Kiyimba njogera Luganda ng'otambuza video sharinga. Osharinga ky'okuvuma. Sharinga video wamma. Waffe ne twabigobye. Fuma n'ekyalo ng'okisiibula. Ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi. Tyoyo tumugobye ku kyalo. Muvumi kati tulabe ekyalo ekinaakusinza. Kiyimba genda ogobe ennyoko. Ebbaluwa giwe ennyoko ogobewo ennyoko. Ogobe ennyoko ku kyalo. Temujja kutumanyira. Mbu Ssaabasajja nga ali ku gundi nga simanyi mbu nga batuvuma. Njogera Ssaabasajja Kabaka. Buganda tekoma ku kwogera Ssaabasajja Kabaka. Kisingawo nnyo. Tetugenda kujoogebwa Banyarwanda. Kiyimba Freeman Munyarwanda. Ekyo kye kisooka. Mafia agaggawadde nnyo. Oyo omusajja alina swimming pool ku rooftop. Alina swimming pool mu basement ewuwe. Alina ennyumba emu kuzisinga mu Uganda. Ojja goba nnyoko. Oyo omusajja Kiyimba Freeman gwe muyita ow'ekitiibwa talina kitiibwa kyamu. Omanyi ab'ebitiibwa mmwe musinze okusirwala be baawe ebitiibwa mukwate ebitiibwa byammwe mubizeeyo emmengo bikome emmengo. Temubireeta mu nsonga za Uganda. Era njagala okusiima His Excellency eyakwata ensonga n'aziwa Zedriga. Zedriga alina obusungu baawe yabula Bukalaga yabula Mulamba. Nga mujano nga mumusinikirako ebinnyombo nno mwalidde gundi sente za Museveni. Wulira? Oyo Kiyimba Freeman katumusoke Kiyimba Freeman yani. Kiyimba Freeman musajja Munyarwanda. Mutabani w'omugenzi Teketwe. Teketwe yali abeera Mitiya na Mizigo. Bayitayo Mizigo. Oyo Teketwe nga alina mukwano gwe yali musajja Muganda nga bamuyita omugenzi Kiggundu Siriri. Yali mutongole nga wamuluka. Nga musajja mugundiivu nga wamuluka. Naafwa. Bwe yafwa Kiyimba ono tata wa Kiyimba gwe bayita Teketwe ye yatuula mu kukuŋŋaanya amabugo. Olw'okuba oli yali musajja wa Kabaka baamuziika emirirwano n'emirirwano abantu ne baleeta amabugo mu mwaka gwa 1976. Oyo omusajja Teketwe n'adduka n'amabugo n'abba amabugo ga mukwano gwe bayita Kiggundu Siriri. Gendayo Mizigo obabuuze Mitiya na Mizigo obabuuze. Kitawe nabba amabugo n'adduka n'agenda atandika obulamu. Wayita ebbanga ttono n'alwala ne bamugamba byo byamabugo naye mu Buganda tebabba mabugo Munyarwanda gwe.
Omusajja oyo Teketwe yalwala ekimbe kyamukuba n'alwala n'agongobala bw'ati n'omulambo gwe bagukuba mbazzi kubba mabugo. Oyo musajja oyo Kiyimba Freeman obubbi yabujja ku ngozi. Kati njagala ongobe ku kyalo Freeman. Mutumanyira wano mbuna ab'ebitiibwa. Obebitiibwa oba Mengo yabaguluminga kubba mugende mubbe Mengo. Mugende mubbe embiri z'Abasekabaka mugende mutunda amataka ebya Uganda mu byesonyiwe. Mubbe Buganda kasita ye yabakoza. Mubbe Buganda ensonga za Uganda muziveemu. Mubbe Mengo tuli batugane tubibasesemya musawe entuufu. Temutumanyira Bayibuli egamba n'embiri z'Abasekabaka nja kuzizza. Bayibuli bwegamba ezazika ezabbibwa nja kuzizza. Njajja kuyimira ku kasozi Mengo kwennyini. Awo wennyini wajja okuyimirira okuzza obwasekabaka bwa Yuda bwonna. Engeri embuuzi ezo. Ulira tebageza ne babatiisa mbuna ab'ebitiibwa teri wa kitiibwa ali Mengo yatukoledde by'amakulu. Owekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo byabakola mu bimanyi. Owekitiibwa Nakiwala Kiyingi alina ekkufulu. Nakiwala Kiyingi oyina ekkufulu lw'olisitula omutwe lwendi kukuba omusumaali ogusembayo. Ositulanga omutwe ndeete ekkufulu wano. Gwe nenda bakoba. Wamma nvuddeyo. Bannange Owekitiibwa Mpuuga. Mumanyi ebiri ku Owekitiibwa Mpuuga? Owekitiibwa Mpuuga tabangako wa kitiibwa mubadde mukyali awo. Mbadde ndi awo munnaye nga abasomesa b'oku data mining tebajja. Nga baŋŋamba gwe wire mulina bye mutamanyi mmwe nti oyo Mpuuga bba wa supiika kuva nga akyali musomesa. Yasomesanga wano mbunga batijjukana nga beeyisanga eggongole siba akawero nga bwe bagenda ku lanchi ye ne director n'omusomesa we mbusebo supiika muzeeyi friend wa Mpuuga. Nze nguddewo ekitiibwa Mpuuga yakyogerako luli ku CBS. Oyo nze namusayiningiranga cheeke. Oyo kuva dda tubadde ffenna bannange baŋŋambye abo babbi kuva dda ate muzeeyi friend we. Koze kale nja kukigamba abantu. Ate si byebyo byokka. Emivuyo giri mu parliament awo bannaye muliro omuvuyo guli mu parliament. Nambeshi ng'atuuka ng'aleeta omwana we ng'amukwasa Mpuuga akole mu office ya lead of opposition. Ng'omuwala ali qualified ng'ayita mu mitendera gyonna ng'aweebwa omulimu mwana muwala maama nnyabo. Ne bwe sibanyumiza ebisigadde mu bimanyi n'asitukira mu muwala omugisu n'amusitukiramu. Kati omuwala omugisu ayagala kwetemaatema ne wamu ne Joyce Baagala wamu ne supiika wamu ne Kelison wamu ne Shero Uganda. Banna Owekitiibwa Mpuuga mpagira gwe Mpuuga kyabakola wali ng'asitukira mu mwana wa Nambeshi. Kati mukoddomi wa Nambeshi amuyita wala oba Nambeshi okimanyi. Bagenda okuwera omwana w'obutwa mu parliament gwe Nambeshi. Nambeshi bw'oba toyina mwana mu parliament nimba. Bw'oba oyina omwana mu parliament mukwata omubuuze. Joyce Baagala alayira omutema ate mbu ye Mpuuga agamba tava ku mugisu. Bannaye Mpuuga. Buganda mwebale kutuwa bannaye mwebale kukuza Mpuuga. Naye ebidiba bidde erinnyini byo esaaniiko mu lusuku ebyammwe biibyo Zedduliga akutte Sanja akutte Subi gundi ebisaaniiko n'abizaayo mu lusuku lwa Buganda biibyo mumuwe obwa Katikkiro. Ati mwe mwamuguluminga mumuwe obwa Katikkiro. Mumuwe obwa Katikkiro wammwe. Ate ffe tukayana. Waliwo ebintu bingi ebyayogeddwako. Bwanika yayogedde ebintu bye mwabiwulidde. Bwanika yagambye embuno
Neke naye bannaye eyo bweba ye nneke ya Nuupu wamma Mukama yeebali basajja mmwe muli bagezi. Kuliko Oweekitiibwa Nubiyanili, kuliko Oweekitiibwa Mosh, kuliko Oweekitiibwa Dani Magic, kuliko Oweekitiibwa Eddie Mutwe. Eyo ye ttiimu empanguzi. Kati ekyo tukyetonde. Mwali mumanyi mmwe mubisobola. Mujja kutuwulira ennamba ya Bwanika yino eri 0757 67 55 58 0757 67 55 58 ye nnamba ya Bwanika mu mubuuzeeko. Awulidde kye bayita nneeke. Eyo ye nneeke ate ye seeke ate linda banteekeko. Linda banteeke ku nneeke. Bannange Oweekitiibwa Nubiyanili nfunira akafo ku nneeke. Mbwe ekyo tukyetonde. Newankubadde yawaayidde naye ekyo tetusobola kukyetonda. Ennamba ya Bwanika yiyo mu mubuuzeeko ate ngenda leeta ya mukazi we n'eya malaaya we n'eya nakyeyombekedde we. Alina nakyeyombekedde gwe yafumbirwa. Yonna bamugobe tuteeke nakyeyombekedde ku kikaliriro, tuteeke mukazi we ku kikaliriro nga nga bagenda ofuusa kivume n'eya mukazi we njireeta. N'eya nakyeyombekedde njireeta. Muyina okubulwa emirembe. Muyina okubulwa we mutudde. Nkugambye mpuugo ojja kukiwulira. Ngenze mu basumba. Mujjukira nga nabagamba nti abasumba banneeye ndi mu ssaawa z'amasimu musooke mulimbike essaawa ziri mmeka. Ab'amasimu baayidde dda baawedde dda. Mujjukira nga mbagamba nti Museveni akoze ekibiina ky'abasumba, kibiina kya byabufuzi. Ani akijjukira? Sabagamba nti Museveni akoze ekibiina ky'abasumba eky'ebyobufuzi. Ng'atuuzizza Sserwadda, atuuzizza Bujingo, atuuzizza Kiganda, atuuzizza Ssennyonga, atuuzizza mu gundi emu bweti mu seeti emu. Nabagamba ekyo kibiina kya byabufuzi. Mumanyi eki kiri emabega. Kiri kino nno mukiwulire. Ekiri emabega wa kino. Museveni ne famire ye basumuludde omusimbi ne baguyisa mu Equity Bank. Omusimbi guno gwa basumba. Omusimbi guno gwa kugenda mu balokole. Bagende batandike ebibiina mu makanisa. Mwekwata abantu 15 be batandikirako. Ne mwekwata gurupu y'abantu 15 ne babawa looni ya miliyoni 5 buli muntu. Naye ng'eri mu gurupu. N'okozesa ssente zino emyaka 2 nozza amagoba ga mitwalo 3. Wulira bulungi. Nakugambye buli kintu kye bakola babala 226 wabulayo emyaka egi okutuuka mu kulonda. Kati baagala otuuke mu kulonda nga oyina ebbanja lyabwe bageze bakulabe mu kasaati ka Lwedi, mu kakofiira ka Lwedi. Ekibanja bakitutte, ennyumba bagitutte. Mark my words. Ekirala bawadde abasumba abo ddiiru kuba abasumba be bali credible. Abagagga bajja ng'omusumba anoonya ettaka. Wabula nga abagamba ayagala ettaka okuli abantu, naye abantu tebagenda bagobako ng'omusumba kakasa. Naye ettaka lino baagala ettaka nga liri mu square miles nti aguze nateete yenna. Kati baagala kulunda bantu, ente tezikyabamala. Baagala kulunda bantu. Agule nateete oba kyengera yenna. Oba ekyalo kyonna eyo mu byalo, ekyalo kyonna omugagga akigule, abaleke kaasirike. Mutuuke 226. Bakulabe ng'oli ku ttaka ly'omugagga oyo. Ng'oli mu bikofiira bya Nuupu. Oli mu yeeyeeyo agende. Gwagobwa ku ttaka kubanga ettaka lirina nannyini ttaka. Mwamutegeera mwamukkiriza dda nti ye nannyini ttaka n'ebiwandiiko abirina. Bagenda kutandika kutulunda nga nte. Eyo ye projekiti y'abasumba ba Sserwadda gye balimu.
nakugambye ne malanfu na Kyazze nja mu Bengolo ye nja mugoba mu nche ekibiina Nangolo kubanga siina gakuba ani Kyazze siina gamukuba musekuzo ku mutwe ye nja mu Bengolo adde wakanga ngangala nsigaze bano baba sigadde nsobola no batematema amajambiya bonna nemba marawo ngamba temye bonna bonna nga Yeswa nemba salako emitwe nenjikuŋŋanya mu kutiya nengera nga nyino omutwe gwa Serwadda nyino omutwe gwa Kayuwa nyino omutwe gwa Kiganda nyino omutwe gwa Abujingo wewo abo mbasalako emitwe Kyazze yekka ye muntu ankalubiriza okusalako omutwe ne gundi ono wasegukwani ono wa trumpet yani mulinde aba ababiri sisobola basalako mitwe abalala mbasalako emitwe nengenda najo nkubuulidde nno saga nange okusoka byonna bambi kojja omugezi yafiiriddwa omwana we bambya amasasi e South Africa kibi nnyo kibi ddala abadde alina omwana we ng'akuze atuuse tayimu ey'okulya ku bibala by'olubuto lwe omwana ayimirizeewo taata bw'atyo tasobodde kusukkawo omwana wa kojja omugezi tukugumya okuva lwe baazanyira ku constitution ya Uganda ayinza okuba nze oba ayinza okuba ggwe olwaleero oba enkya mpaka nga tumaze okununula constitution nebanga esobola otuprotectinga naye kati nafu nnyo tesobola kutuprotectinga eringa Mengo so kojja omugezi tukusaasira Mukama akugumye era mwena tubasaabira ab'enganda abako n'ab'emikwano omwana we obuvubuka bwo Yakobo yali asabira omwana we n'amugamba nti gwe Reuben Benjamin gwe manyi gange gwe mwana wange obuvubuka gwe manyi gange agasooka ge nasookerako kibi nnyo kibi ddala Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akuddize wa wasoboka okuddizibwawo so mutegedde ekintu ky'ekkanisa bagaba obukadde 5 paka 226 obe ne looni yaabwe bakulabeko ng'oli nga tobawagira oli ku ttaka lyabwe oyimba change oveeko awo we tuli mwenna abalina essuubi lya 226 mukitegedde njagala okwebaza abantu b'ekkuumi abagobye Kazimba Mugalu genda bamupye mwe muletera abantu obusungu genda Kazimba Mugalu ab'ekkuumi bamuganya okuyingira mu yeekaalu yaabwe ne bamugamba genda watabangula dda Buganda ate wanoze genda ne bagobe embwa kasasiro oddangamu obwo obusirusiru obwo obusanga mu Buganda obwo obusirusiru obwo bwebitiibwatiibwa kitaffe mu Katonda ekkuumi tobutwalayo tobutwalayo Kazimba Mugalu bamugobye teri kuyingira mu kyaki mu kitaffe mu Katonda ab'ekkuumi mwebali nnyo mwebalire ddala essimu okuba ku +974 ebyo Uganda gye tulimu Uganda eraga nti eriko bannannyiniyo babalaga nti mmwe abagirimu babawa bwemukisa okugibeeramu naye nga temuteekeddwa kubeera bannannyiniyo kasita okola kye baagala bakuwayo ka chance akagibeeramu kasita oyawukana nabo mu ndowooza be bakusalirawo nti gwe tosaanidde kubeera munnayuganda era noonya woogwa bannayuganda tulina kwerwanako tulina okumanya nti lino ly'eggwanga lyaffe tewali ggwanga ddala eggwanga lyaffe lyokka lye tulina ye Uganda ate era Uganda ya bannayuganda kyannaku nti abaagala ogigobamu bannayuganda ate bonna bagwira abamu ku bo beerimbika Mbaganda ne bakulaga nti basajja Baganda ddala naye nga balimbikawo lwakuba nti balina ebigendererwa byabwe bwe bamala okutuukiriza menshoni zaabwe awo ne balyoka balaga kkala zaabwe entuufu ne bakulaga nti bo mu Uganda baagala kumalamu mmwe bannannyiniyo bo bagyefunze nga mmwe temuyisobola kubalemesa kubanga kati baba babasinze obungi omuganye katugeze mu politics mulowooza Abaganda bagamba omusajja omu tasobola omusajja omu asobola okulya ente ye n'agimalawo